Amanya Josephat Ssegye president ow'olugambo mu ggwanga muno tutuuse nale era nga tusooka obubajjukiriza ddala nnyo okube ku mutwe okiyingize ti bride and groom nga 28 29 3 June Wooma Showgrounds ojje oyige bwe banyweza obufumbo asiiba ano baasiiba kale alemererwa abakyala eri eddagala libalize kuba bakojja babeerawo ne basenga ate okusanyusa byonna Salongo Siraje naalu banamukono mutegera bulungi n'abalala bonna n'emityana gyazaalibwa 14 June cricket oval ate tulina Juma Mulokole zonna concert petukola tuzirimu wakati tuzirimu ate teri kigaana nga twabikuttemu bwe kubasanyusa busanyusa teri kirumanga kutandikira mu vibe bulungi n'omanyi story gy'ogenda okukola ya nnaku kale 1 2 3 we go tugende mu nnaku nnaku ogipika kati nze ngikolera ki naye omufuta kafeero efaanana era tulemeddeko buli kaseera tuli kafeero tuwaga ba legends tebafa prominent people do not die the moment you are prominent you can't die kakati naye nga tetunatuuka kwabo tugenda mutuukako kafeero tugenda kwogerako ne Ice Kenny okuyimba Ice Kenny olabika omumanyi omusajja oyo yali muyimbi oye mukyala we okuyimba kuzibu yakuddukamu ng'afunye calling kyesitegeera guno omukola mupyapyapya oba mukadde nedda oli kwagenda kubinnyonnyola just oyo omukyala bwe baagala nnyo yayimba butida kati bino likodi butida era byayimba bano bwe basooka bimba naga nti eyo calling n'agiddukamu teyali yange nali ndesibamu nga Dr. Damani oyo muno omusajja yayiga byakuula mannyo yabiyasoma Nairobi no yabisomera Nairobi oyo lwaki ebintu bibiri serious babisomeranga Nairobi nga tetuneetereza bya education naye East Africa ffe tukyasinze ne Dr. Ashraf Semogere yo no amannyo byaddala tulaba omuntu okugenda mu katemba tugenda tutukirako kwogerako ku Mama Santoni owe South Africa ye yakoze ki kati ye emboozi yono ng'eyabasama bw'ozimanyi okitana buti ojja kuwulira you will be educated laugh be informed okite Shira Gashumba netayinza kwagala fake gas ye ate kata namwagala emeka yamaze ddala oba kale okwagala otegeeza ki oyo tomumanyira bwe buntu bwobwo gamba fake yagudde mu bintu askidde straka naye nakoze opposite Shira tayagalanga noza musajja sikiranga ye mukulu anti yagamba characters ze ayagala wa paxi mvubuka mtototo omuddugavu nga wobalabira we betolola oba mu bitunuuliranga bwe mugamba nti Farida nakazibwe no okoze omusajja asulawo abakyala yani oyo Brunoke nga bagamba mbu baagalana ndabira ddala tebaagalana wadde waye buli omu yegaana munne buli muntu nze kambabuulire buli musajja oba omukyala ayina mukwano gwe ng'abantu balowooza baba baagalana nga tebaagalana naye I think ebya Farida ye yayagala kuyamba mwana ffe ne tukisala busazi nti baagalana olw'okuba akutte ku mwana kuba kati bw'otunuulira omusajja Farida gwe yazaalidde omwana kamusajja toyina musajja ayimiridde n'oyo gundi omusajja obinyonyolo tolona omuntu gwe bakwata naye mu bwenzi musajja musiraamu kozi yani ndeka ani gwokubya emiggo nze nange ebyokuwakana ne Farida nsigaye bannamawulire sisobola kati munnange tudde ku mboozi yaffe eri ekwasa obusungu nabadde awo eggulo omukyala nga nkubira essimu nti gwani ng'abuuza ggwe ti gwani nze abuuza ye yakubye muza gwani nze omu ku bannamwandu ba Kafeero Kafeero bwe yafa twagattagatta bannamwandu nga bali 16 ng'alina abaana wakati wa 15 n'abiri mu bataano abantu balyoke bagambe nti Kafeero ku buli stage gye yayimbirangako yafunako omukyala kyovula nti nze mpakanya nnyo omuntu waga nti Kafeero alina abaana bana tekisoboka nga sebatta afa atandika mu alina basatu tekisoboka nga lwaki tekisoboka naye mwemanyi kwegamba naawe waliwo abantu boolaba it is just impossible munange eryamu ng'amanyi okukuuma ku zipu
wamma wumula mirembe Kafeero kubanga gwe kye wakola kikola waleko tuyimbidde ennyimba ezinyuma ne bakuba ensi eno kakati omukyalo ono agamba yazaala omwana wa Kafeero kati ate omwana wa Kafeero omulala omuwala muyita Nantongo eyali oyo Namwandu eyali e Masaba era Kafeero yafa amuleseeyo nga ali wakaawe eri mukyalo ku base DNA naye nemusuula maama n'ow'omukyalo bannanga ab'e Kampala n'ogamba ab'e Kampala ga tubaliga nnyo naye n'ab'omukyalo maawe omukyalo no nga bagenda mu discover afunye abasajja nga bana ate nga abajiddemu awo wennyini wabula kye namanya ab'omukyalo bo benda ne ku lusebenju olusebenju atalumanyi ku neighbor kwennyini nabo mu kibuga n'ekibuga ndozala kuba kiri complicated omanyi nti osobola okwendera mu bwayise nga tebakutegeera anti ne bwaba enju yesudde nge wali ku ggoolo ku kisale ky'omupiira ku ggoolo gyekoma ne ku ggoolo wakati wayinza okubaawo amayumba nga 12 naye mu kyalo ggoolo gyekoma ne ggoolo se wabawo ennyumba ng'emu ate kati obuzibu kati awo oba oyenze nnyo ku neighbor wano olugambo nalungi oyenda tukimanyi nti kati ayingidde wa Sseguya tukimanyi mpadde example toyingiza wange kati on a very serious note omukyalo ono ng'agamba abaana abo oweri Nantongo omukyalo bamuleeta oba kale yajja n'amukaabira ennaku bwe yamukabira ennaku beera wano n'amukuza ate n'owuwe yamulabirira naye bonna babeegaana akakuŋŋunta kagamba Dube oyo gwe yabulamulako Dube Kafeero Simon Kafeero Swaziniga Nagawa be baana ba Kafeero nti abatuufu kati 10 plus balinga 12 bonna ne bakola ki yabawandula basuula so omukyalo n'agamba ekivulu ekyakoleddwa ku Lwokutaano nga 17 okujjukira Paulo Kafeero kyabaddeyo nti ssente babadde bamanyi zigenda kuyamba ku baana naye ssebo tebalina kye baategeddeko naye nga kaka ssente kavuddemu kamanyi abaana ne bazitwala abantu baagala Kafeero nnyo kayo n'omulanzi waffe amanyi basudde anyway twaliwo muyimbi wano abantu gwe bataagala ate jjukira twagala nnyo n'abafudde manyina nti ffe singa twamanyira era mutijjaawo ogusooka awo olumala nga mubivaako naye omusajja yabiyimba essaawa y'okuzaama walumbezaaya atukola bw'ati luno oluyimba Gravity kwe yagaggawalira annange tulabye nnyo kati Dennis Gomanyi oba osooka kubajjukizaamu oba osooka Namwandu nedda Vena Mukasa Agnes Namwandu wa Kafeero nali Namwandu wa Kafeero namuzaalamu omwana omu ye Bridget Nalukwago nga kati alina emyaka 22 ssebo ekindeese ku mawulire ssebo nga twemulugunya nga famire ya Kafeero omwana oyo Swaziniga ne taata we Mugerwa ng'ayambibwako n'omwami eyategeka ekivvulu babaali bamuyita Alex bakola ekivvulu ekyo baludde nga babikola naye nga ffe ab'esayidi gye baaboola tetulina kye tukifunamu ekirala omwana ono Nantongo Stella bamutulugunyizza nnyo bamugoba ewaka ne bamugoba ku ttaka yali alimirako n'alima obuntu oba bulumonde oba bukasooli busobole omubeezaawo ewaka bamugoba nimiro zonna bazimugobako Baswaziniga ne bateekako omugagga eyapangisaako ebikajjo kwegamba ffe tetulina kye tufunye mu ntuuyo za Kafeero ssebo nnyinza okugamba nti ne bounce yali ku mulyango eka ebivvulu naye nga ffe tetulina kye tufunamu bo be bakifunamu ne baddayo ne bagula amamotoka ne bazimba amayumba nga ffe abaana abaffe bakaaba bali ku nguudo abamu mwabawulira mu mawulire babba busimu ku street kwegamba famire ya Kafeero eri mu kubonaabona naye tusaba obwenkanya kubanga ensi yonna ekimanyi nti Kafeero yaleka abaana 17 wabula olw'omululu gwabwe baavaayo ne bagamba mbu Kafeero alina abaana 4 basobole okugabana ssente ze batunda mu nnyumba y'e Kajjansi naye nga amazima Kafeero yaleka abaana abawerako n'olwekyo tusaba okuyambibwa ekivvulu kyayingiza abantu bangi era bajjula kati natuukirira omwami oyo omutegesi ne mugamba munaye ssebo naffe weetuli bannamwandu n'abaana omwami oyo n'ambuuza muliwo bameka ne mugaba tuliwo 6 be basobodde okujja
nangamba tugenda bakwasaganya ngenda bakwasaganya ne mugerwa sawa yatuuka ey'omwami nga tayagala kumanya tayagala kuntunuulira mu maaso we muzijja ne mugasebo kati ki ekigenda mu maaso sawa zaali zigenda mu 9 nga njagala kuddayo nali ngenze n'omwana ono Siteera kuba mbeera naye wano omwami yaŋŋamba nze mmwe sibamanyi mugende munoonye mugerwa okunoonya mugerwa nga tumugamba nga mugerwa atwekweka bwekwesa agamba nze mundeke munveeko bwe nalumba Swaziniga yaŋŋamba nti gwe obwedda ompitako buyisi sente nga nkuwa ki nga nawulira obusungu nenkaaba ne baŋŋamba gwe oyagala kukola mawulire nga ndaba abantu abatalina bwe bayita Kafeero nga ndaba bo bafunamu naye tusaba obwenkanya mwami baali bamuyita Alex eddala sirimanyi sekandi oyo yamumanyi yali akitegese kiyinza okuba kyavaamu miliyoni eziwera 7 oba 8 kuba kyajjuza tebatulabawo nze baŋŋamba ne babbawunsa bennyini be bankwatibwa ensonyi ne bagamba ono namwandu tumuweeyo omu yagamba tumuwe 1,000 omulala n'agamba nedda tumuweeyo emitwalo 2 gijja mutuusa era ze bampa yambibwa na bwenkanya naddala omwana ono Siteera bamugoba ewaka saawa eno abeera wano ate mulwadde bamukebera nga alina hepatitis B nali mugoberako agende ebweru akole mu kiyumba ne bamukwatamu hepatitis B kati simanyi kyenzizaako naye tamanyi kiddako kati nga bw'olabye ebizibu omukyala byakutendedde byebizibu ebiri mu bannamwandu bangi nnyo abakafeero abakazi abamwagala nga ate omusajja abaagala naye nze kambagumye kata tugambye nti nno bano abaana si bange ambagumye mukireke omuntu najja naga nti bano si boona mukireke byansi byakuleka mu moving on mutambuza obulamu kireka wadde wowe otuuka ne wesiba ku kintu ne kigaana Ismail Access yali musajja namubuuza ekibuuzo yaŋŋamba nti nga bw'oyogedde yagamba babireke tebeesiba ku muntu bamuleke nti kuba kati babeeganye kati bakoleki bette kati babaziikewa yaŋŋamba kati bo baffe balabo bati tufune gye tubaziika nedda ssebo limbo gye ziri ewo mmwe basobola omuteekayo beera n'omwana tulina olwana paka ng'olaba olina kitaawo mpaka ki ng'olaba olina kitaawo nze olaba nange butalaba ku maama just kyekinnuma wadde ekifaananyi naye tolina kitaawo tolina nakika bireke naawe kaakati nze nkyewerako example nange mba mumulya nga temulina kunziika mu nsuula awo bamuteeke muli ayogera nakuba ayina ekika gwe toddangamu ebyo taatawo gyali omumanyi biki byonna kati katulabe omuwala katuwulire omuwala bwanyumya owa Kafeero ye bamwegana jjukira nagge nti Kafeero we yafiira oyo omuwala Nantongo ye yali eri e Masaaba naye ne bamweganirayo naye Kafeero teyalina muzimu naye bannange kiki kyokolesa bwenu kale omuwala kanyumye waliwo solution ezirina okuba toyingizamu bya mizimu wano waabe ate katukole tutya e Masaaba gye bali oba badda ku kibuga kati wano anti wabeera wano enansana abo batuusa nkutumidde ababeera ne baabu oyo kansala abo batuusa tukola naye yoweeyo kansala bamama Saamu gye babeera nono taata Saamu abali ennyo emmere taata Saamu abeera mama Saamu gy'abeera agendayo kulya mmere taata Saamu ewa mama Saamu wennyini olingazo nalondooza nti baagalana nti byamuzannyo taata Saamu aba agenze kulya mmere lwaki agirya mama Saamu baba bazannya muzannyo kati katuwulire omuwala ono omuwala ayina ennaku ye naye ekivulo ekyabaddeyo Kulokutaano 17 naye talina akasente ke yakoze ki naye ng'omutete gwabaddewo nze Nantongo Siteera ndi muwala w'omugenzi Kafeero nze mbadde nga mbeerayo mu kyalo okuva taata bwe yafa nga mbeerayo nennima naye ekisinga okunnuma mwannyinaze Swazi yangoba ku ttaka yasooka kungoba ku ttaka waggulu nanimbalimba n'ateekayo ab'obukajjo nali nsaayeeko yiika 4 naŋŋamba agenda kukozesaawo ngenda kudda ku kibanja kiri ekiriraanye ewaka nange nenzikiriza naye nagenda omaliza nga nekyewaka kipangisizza ebbanga we lyaggwako eri omwami gwe yali ataddeko nenziramu nnimirewo awantu awo wali ku bugazi bwa yiika 2
nentekawo kasooli natekawo kasooli abaana terotuuka okukolebwa Swazi n'omusajja we w'ebikajjo bajja ne bakabala kasooli oyo ne bamuyisaamu tractor nengezaako okwekubira enduulu ogendako engogwe ku poliisi osiwa engogwe yanvuluga buvuluzi ngezaako yita bannange nenga bwe tugenda engogwe batuvuluga buvuluzi era nembirekawo bwe ntyo nemaliza nga sirina kyenfunyemu ate nga ntaddemu ssente zange ewaka Swazi nangobawo nemba nga sikyalina sisobola yadde osulawo yadde olimirawo yadde kwe kuvaawo nenzija ewa maama ono nemunyonyola embeera yonna nga bweri naŋŋamba ajangu tugira tubeera ffenna paka we binaatereera naye kati ekivulu kino twali tumanyi tujja funamu ng'abaana kuba ekivulu ekiwedde tetwafunamu ekivulu ekiwedde twaliyo naye tetwasobola kufunamu Swazi n'atulaga nti agenda kuzimba malaalo naye ekyasinga okunnuma nti amalaalo batandise ogazimba ndowooza nga 2 Ogwokutaano naye ng'ekivulu kyaliwo nga 17 omwaka oguwedde amalaalo batandise ogazimba nga 2 Ogwokutaano ate ne bazimbako katono nnyo ate ekyewuunyisa nga ne seminti waliwo eyafuddeyo ng'abanja seminti naŋŋamba Swazi yantuma seminti neŋŋenda ne mwewola teyampa ssente ate bwe nazo omubanja yandeetedde babodegaadi bankube kati kyetwebuuza ssente z'ekivulu ekyaggwa zaalagawa tetwafunako yadde ne tulowooza zigenda zimba tezirina kyezaakola kati ate nakino eno ze kino tebampa yadde 10 ne ku mulyango baali baŋŋaanyi oyingira ze kyenakola bawuliwe gwe nayogeranga naye nga ŋŋamba gwe tetukumanyi nga mwana wa Kafeero nange kyenakola nenyumirirawo ku mulyango ndabire eddala ekiddako newavaayo mukyalo omu nankwata ku mukolo n'abagala tuswala ng'abantu batandise okwekalakaasa buli omu ababuuza lwaki omwana oyo tannayingira nga ate tumumanyi mwana wa Kafeero omukyalo oyo kwe kunnyingiza nenyingira naye lwe nayingira munda nze Swazi saamusinkana era swagamba nti nasisinkana Swazi kuba nze naye tetukolagana nasisinkana maama wange era naŋŋamba tugende ku mulyango tulabe oba batufunirayo kasente bwe twatuuka ku mulyango waliwo bodegaadi wa Swazi we yeeyita Pawulo bwe yakozesa okungoba ewaka yayogera bingi nnyo emulaga nze simuliiko ye yasalawo bafunire maama omutwalo gwa ssente gumu omulala n'abagamba nedda temusobola wana mwanda omutwalo gumu tegujja mutuusa lwakiri mumuwa emitwalo 2 era ne basondera maama emitwalo 2 gye baawa maama naye ekisinga okuneewuunyisa Swazi yavaayo n'alaga mu mawulire nti abaana ba Kafeero bali 4 ku kivulu kino eno mu kusabira muzeeyi yadde okusaba tekwaliwo Swazi we baamubuuza abaana ba Kafeero yayita Kate ate nga Kate ali kufa abaana be baagoba ku kivulu kwennyini Maaka yayanjulwayo ng'omwana wa Kafeero nange nengenda ofuuwa Maaka era naye nanyanjulayo ng'omwana wa Kafeero kati Swazi ye abaana ba Kafeero abatuufu abalaba meka mwana w'obuwala nze kankugumye zukuka genda ofune omulimu gukufuula ebize kola ssente yo va ku ezo ssente ezo zibagamba mbu za kitange simenya za maama wange kola ssente yo olabe bwenyuma ebyo biveeko todda mukulana n'abalenzi oliriza tebaagala ssente baagala ki singa bakkiriza nti ba Kafeero n'ebya ssente tebajja biddamu kuba bamanya nti kati waffe we wano kakati omuntu bw'omuggyako byonna kiringa wanyigiriza ennyindo n'egireetere omusaayi kati singaga nti oli wa kika agamba kale naye nga toli wa kika desente tofuna kwegamba igwani funa omusajja ofumbirwe okole ekika ekikyo ate omukazi akola ekika abeere n'omusajja bwe bannanki nze kati nyinza okuba nga ndi bize mufumbo bwange ate nga ndi eno osimanya ngu kika ate simanya biki bannanki emboozi ya Kafeero gireke naye nyina wano omukogo munnanga nzijukizaamu nti nsabye ku muzimu gwa Kafeero tegwina gwe tuyinza tuyamba kumanya ku nsonga zino nnyo omuganda ye asobola naye omunangamba nti omuzimu gwa Kafeero bangi baali baagala okuziikula Kafeero nti nga bagala DNA taatawe agambibwa taatawe mu kooti nanganga Wuma Lusaalongo yali agala muziikulayo amutwale ku kijja mbweri ebulenga gye bali babaziika waliwo abali baagala okubbayo gita
eri gye bamuziika nayo waliwo n'abaali baagala okumukolako ebyawongo kati ate nga bamuziika bukunja gye balya bagamba nti balya nze sibimanyi naye bwe bagamba kawuulu ne kawulukusi nti baali eyo kati Kafeero ne bamuteekamu amafuta abasezi baleke kumulya kakati nti ate bamuteekamu ne oyiro kakati omuzimu tegusobola kusituka ng'omulami yeemu amafuta kwe gagutaabulwa sigino ziba zikoze eki kasiraaji olina ekiboozi bannange oba abijjawa ati bantu bakulu bannange naye mu kuziika Kafeero nga 30th May twamuziika mumeka yafa 17 May twamuziika ndowooza 21 oba 2 kwamale wennaku waliwo enkaanakana ne twali twagala okumaliriza mu 2007 naliwo naye saalaba bwe babikola nange naliwo saabimanya waziika nanina muto Ice Kenny gwe twagambye yava mu kuyimba nadda mu bufumbo ya saluni Ice Kenny musajja abalowooza nga bwe twabanyonyodde nti abantu bakyusa ku naye siranga avudde mu kuyimba mpozi Silver Kyagulanyi yava mu kuyimba ate abamu tebabivaamu ne boogera tubalaba nga tetukyabalaba ne bafeyiringira awo n'agenda n'akola ebya saluni Kyagulanyi yabivaamu n'agenda n'akola ebya katiroya ali bize asoma ali bize nnyo asoma tamala oyo nno gwolaba alina amateeka Kyagulanyi agaseminale gonna yagamalayo naye we wajudde za awadi bannange wanyirira okukamala twogerako Silver Mayiba Kyagulanyi bali babiri Robert Kyagulanyi ne Silver Kyagulanyi ate bamukwano nnyo kyekirungi katuwulire omukulu ono ogalezikola ki naye abakyala laki tebagala bakwata bigere my shoes are out they are out nzijeko ozijeko laba ate kyayagalira ddala ndi walugamba kati omanyize mbadde sirabye nti n'obugatta bujjeemu okitegedde omanyi kyotayagala tokyogeranga bwogamba nti obugatta tobukwata oli oba omuwadde ekkulu naye era kasitandi white ndowooza olabye yeggwani nze nampija Catherine Madam Zeta mukyala w'omukulu mukyala wa Ice Kenny nze ndi bulungi nnyo wano nze Ice Kenny da stylist kiki wasooka kukola kinga mpulira erinnya naliwulira dda nina saluuni nasookera eyo mu kuyimba eyo nenva mu kuyimba nembeera nga ndi mu saluuni era ndikafulunye nyimba kize wayimba mbadde bayizayo neerabidde nti wali muyimba nabimala lwaki mewannyo binzi nedda nayimba ziddebete butida likodde era butida yabikufa ku ggwe nini nalimba nga oluyimba olwo naye kati nabivaamu ebyokuyimba kati nensalawo nenkanolinga oba nenzira mu kkuba ettuufu biringa bikuswaza tebisi kunswaza kkuba ettuufu otegeeza ki kyeŋŋamba obutume bwange Katonda bwe yantuma osanga eri nali tewali butume bwange so kati nenezuula oli oliba leyimba baka abasajja banyuma ng'olabira ddala tokyabasobola ddala nnono bwafiise kozi wabiyigirawa byombi ebyenviiri naisomera Pivot Point e Nairobi ekyokuyimba nali era Nairobi eyo mu Ogopa DJs Might Black yankola oluyimba lwange bana bakolera kamiliyo yes nali wakibuli naye wabiviira muki no bwe wali obutume bwange okulati biringa tobijjaamu twafiira oluyimbi luno nali muyimbi nembeera mu saloon ndi mu saloon omwo namalayo emyaka mingi onyumye bali kusiima lwakuba oli obugatto yabugjeemu katubukwata era Shegira nga alangira munne bannange mbu yamufudde serebu yamusanga talina kyali wamma Rickman wali toyina kyoli lwaki bakwogerera katulinde ne Fiki Gaza era bajja tukamugambe nakusanga toyina kyoli kufudde serebu katiraba kale wulira lave wonyawonya naye ngenda kola sente neyagalire mu sente yange omwana ono yeyagalidde mu sente naye ye yakitaawe gye yeyagalira Yoweri kalina sente kabeena mu mabaala ne kaspendinga bire egenda okujjanga erye milioni 10 na mmeka 10 na mmeka kubanga abalamazi batandise okujja naye waliwo omulamazi babadde bavudde nebbi n'akajjuza omulamazi oyo mutwe omulamazi nga kajjuza bulala bannange omulamazi mukambwemu sibe bali
Anatuka. Ebere bagoberera mpola jatukwata amawulire tuka jukira 3 June Monday eri na mugongo tweweyo nnyo tusabire abajulizaabo ono nga akajjuza maso amuzano mutumidde kubange nenzijuza neyo sikati teyabike bano balaga sibe bali bebo kakati katugende ku National Theatre musali eyo okay tulaba telebyayo okay Muganda nga atulabe enkera y'olunaku olwaleero anze Musa Ssemwanga program ekyenkya tubeerawo Monday up to Friday saa 12 paka saa 4 tutambuza ensonga eno paka ku muntu asembayo tubeeyanze tuwagira for many years mubadde mutuwagira mutufudde namba limoja kakati olunaku olwaleero tugenda kunyumya ebintu ebiri very serious ebintu bya copyright ebintu bya sinema ebintu bya film era wano wenjogerera ndi ku Uganda National Culture Center gye bayita National Theatre andina abaami ababede yenda kozesa ekigambo ekyo kuba buli omu mubede mu style ye ono Mutebi Faruku ensi yonna mumanyi ono mukulu muganda nge ensi yonna egenda mutegeera obe mumanyi. Alright, ladies and gentlemen, andooza ntandikire ku right engeri gye ndi mu Isiraamu tutandikira nnyo ku right. Sebo wasiza otya? Ndi bulungi nnyo era nsanze okubeera kubukedde amakyaga leero era nga bw'otuyise babede tetujja kyegaana tujja kyegaana nze Peter Gerard Sselunjoje ndi filmmaker ndi producer naye ekiti kye ndimu wano ndi president wa film producers Uganda Film Producers Association so yensonga ndoza lwaki watunoonyeza nagenza olaba nina WhatsApp group emu gye ndimu nammwe nagenzo laba onako olwaleero muyinawo meeting wano ndowooza Mutebi nga tannabuuza ku bantu abantu soko basigire ekifaananyi meeting eno ekwata ku ki? Meeting era ekwata ku bakozi ba film bwe twogera abakozi ba film oba ba producers tetwogera abazanyi oba abawandiisi twogera ku ba producers abateekamu ssente oba omuntu nannyini film eyo so tulina meeting eyo nga bw'olaba abantu okuva era ba producer okuva mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda tulina meeting olw'ebizibu ebyenjawulo ebibadde bituukako ku industry so ensonga lwaki twayise meeting eno okulaba nga tubigonjoola. Mutebi Faruku, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Okubye ekintu kino Faruku nkikubye naye nga Mungu naye abadde akola ki? Sijja kugamba nti nkuze nkulaba omuntu omugamba nkuze nkulaba agamba eyi nkaddiye nnyo bwentyo nedda kitegeerekeka kuba kati nze eno industry njibaddemu okuva nga ndi mulenzi muto so kitegeeza abamu bazaaliddwa nga bandaba ate abalala tukuze nga bakola ki nga bandaba bwe bansangidde. Kankusabeyo akantu akangu ennyo nga tolowoozezza nnyo olowooza wakazannya firimu nga mmeka? Ezenzannya obuzanyi nga zo zisukka mu 3. Mu 3 firimu 3 eriwa gy'ogamba nti eno yekyasinze okunzibuwalira? Nantabuulirirwa olwa bagirabaawo bagimanyi bwe nazanya nga mama mpita nkambwe kati firimu eyo yalimu ebizibu bingi nnyo nnyo ne mu karakita gye nakola nga nzibu nnyo era abamu baali bamanyi navaako nga nagwa eddalu naye ng'ate nga bakolanga mawaya okusinziira ku karakita bwe yali efaanana naye nga siri mawaya ndi muntu mulamu nnyo ntegeera bulungi nnyo nsanyusa okusanga nange nsanyusa bulijjo nkulabira wala naye Katonda ono yeeyongedde okunja nange nfunye omukisa ogukeerako nembeera ku Bukedde TV ku makya kuno ku kyenkya ndowooza. Okay, tugenda kunyumya ku bizibu bye mulina era tugenda noonya solution olunaku olwaleero kyemmanyi bekikwatako kwe bali balaba. Muganda wange copyright eno abafirimu tugiwulira nnyo mu kuyimba naye abafirimu temuvuddeeyo kulwanirira copyright yammwe ku lwaki producer? Copyright siga nti tetuvuddeyo kugirwanirira kubanga ekisooka omuntu mu bulamu talina kulwanirira copyright kubanga copyright bwe bwannannyini obw'ekintu naye ebiseera ebisinga tuvuddeyo okulwanisa obubbi bwa copyright kubanga copyright nnungi olina copyright ku kintu kyo kyoyikoze eki kyoyiyiza naye ate obubbi bwe bujjawo oba bwe tuyita infringement obubbi bwaffe kati obwe tuzze tulwana emyaka mingi nnyo noono ku theatre ndowooza emyaka kati giri awo waliwo we twakuma olumbe wano ne tusitula kofini ne tuziika obubbi bwa firimu ebiseera ebyo twalina RCC yali Aisha Kabanda so tuzze tulwana twekubira omulanga emisango mingi gye tuzze tuteeka mu kooti era n'egimu ndoza tujja gyogera
twogerako kuba waliwo n'egiri mu kooti saawa eno nga jani nani era abamu ku babba firimu abali mu library abatunda ku kompyuta naye mpozi okuddirayo ko emabega twalina emisango awo egy'abayindi twalinako walbamita roshani awo nga banene nnyo balina libraries era tubateeka mu kooti emisango ne gibasinga bavijje ebintu ebyenjawulo emisango mingi gikola ki gibeerawo era abamu ne gibasinga kubanga ekintu ky'omuntu kisigala kintu kyakye kya muntu naye just obunafu nga buliwo ku gavumenti okubeera nti yesuliddeyo nnyo ogwannagamba n'otuuka ku musajja nga alina amayinja ana DPC naye nga tamanyi copyright kyekitegeeza tamanyi infringement kyekitegeeza ye nga amanyi kimu firimu okitegeera so obwo obunafu ne butaba bwaffe obunafu bwa gavumenti n'otuuka nti omuntu ali ekatakwi babbye firimu ye naye ate alina okuwandiikira ebbaluwa URSB eri e Kampala ate simanyi esindika omuntu kati gymnastics alimu obukodyo obwe buleeseewo ki obuzibu naye nga embeera nga bweri saawa eno ffe tukoze fimu tuzitaddemu ssente nnyingi tuzze tuteekamu ssente nnyingi tulina TVs olwaleero ezigaddewo nga TV zaggalawo TV zigaddewo zaali zisupportinga film tulina TVs eza DSTV Palo Magic tulina Palo Loco eyaggalawo ebadde tekako series senga otegera ekigambo series bakugula series emiliyoni nga 2 oba 5 ne supporting abantu abasoba mu 2 kati TV eyo bwejja niggalawo nga ensonga nti copyright akwasibwa bubi kubanga olwaleero gwe nange fa abayimirizaawo Bukedde TV kulwaki kubanga tugisasulira ku mukutu ogwa Star Time gyekola ki gyebeera kati olwaleero senga ngenda nenkwata kasiri kali gwe koguze n'okateeka ku TV nze nengenda nenkagula ali mu library nenkalaba nesisasula Star Time kitegeeza Bukedde TV simulaba kitegeeza ngenda supportinga Bukedde TV okugwa kati ate Bukedde TV yasasula omusolo kakati TV zino zizze ziggalawo twalina Maisha Magic nga tuteekako films eziri future film nga bagigula wakati wa bukadde 7 10 20 channel neggalawo kati channel bweggalawo kitegeeza ki nti olwaleero abasala firimu bangi abasubscribing okulaba channel eri ne bakendeera kakitegeeza oli abatakyasobola kugula firimu yange essente ezo kati ensonga lwaki olaba nti tufunye obuzibu okulaba nti obwavu bweyongedde kubanga film industry mu nsi yonna trust me not sagala kunyomoola mwanyi kubanga mwanyi terimba naye mu byafaayo era ne mu biwo mu bitabo firimu ensinge mwanyi kubanga otuna Nigeria Hollywood teriyo mwanyi efulumayo naye omuntu akola film atunda eggwanga Omumerika atukubye lwaki tutegedde Amerika nga tuli baana bato ku lwa firimu tumanyi Omumerika omwe akuba ensi yonna n'agimalawo lwa firimu so ekigambo kye bayita film kirina amaanyi kubanga kicommunicatinga naye lwaki tuvuddeyo nga tutunula tugamba nti waliwo obukodyo obwo buli mu gavumenti okutusaanyawo n'obutawa abantu mirimu kubanze kankweka example Mutebe Faluku yagenda ku shootinga saawa eno naye location gye bagendako saawa eno erimu abantu abasoba mu 7 senga ntandika obuuza producer saawa eno akunnyonnyole alina budget etasoba wansi wa miliyoni 4 zagenda spending olwaleero okusinza ku location bagenda okusasula gye baliira gye bakola nze ekintu ekyo nakiraba nnyo project yasembayo gye nakola yali series naye natuuka ku location nga nina abantu abasoba mu 10 nengamba abantu bano ngenda bakola ntya nina Amuti nina baani nina Bachaga nina baani nina ziba bakokofi natunula project naye nga nino spending a miliyoni 5 olunaku nali nino gikolera emyezi 2 naye nafuba nnyo ndabe nga ngikolera omwezi gutya gumu so ogenda otulanga amagoba gezingiridde kati omuntu oyo n'atandika okusala mu firimu eyo oba okitegeera otandika obutafuna nolanga tugwa okitegeera okay Mutebi Faluku ndiwo UCC kyemmanyi yevunanyizwa ku bintu byonna byetwogerako ye yategese film festival era nga bulijjo yetegeka film festival ina kyeyambye eri abazanyi ba firimu ne firimu at large film festival etukoledde ekintu ky'amaanyi nnyo kubanga eyongedde amaanyi mu industry eno n'okubeera nga tukula kubanga ebiseera ebisinga abantu abatali competition nawo ate okukula kuba kutonotono naye we yajja
tubanga tufunye competition eyo nti buli mwaka wakiri buli producer akole film emwe y'amaanyi egenda okuvuganya wakiri awangule kyawangudde kubanga ate jjukirayo UFF bwe yajja ate yakola ekyenjawulo nti ku byowangula ate kubaako n'ensimbi z'okola ki ez'ofunirako akati okuzzayo mabegako katono nnyo waliwo kyewambuziza nti ku kya copyright nti ng'abayimbi bwe bakitaddemu ennyo amaanyi nga mmwe temuliiwo sebo kyenyiza okukakasera nga mukulu Gerald bakugambye producer Gerald ffe tukyasinze okuteeka amaanyi mu kulwanyira copyright nga film industry emyaka gyonna egize giyise gyonna ffe tubadde nga mu kulwana kuno ssebo abamu ne tutuka n'okuswala kubeera nga bagambye twakuma kwana olumbe nga government ewuliriza netukuma kwana olumbe tukula ne coffin tuziike abacupuzi naye byonna byakola ki byagana ffe twatulangako n'abayimbi waliwo twegatta nabo lumu enfunda eziwera netwegatta katukole eddoboozi eryawamu government lwenekola ki lwenewulira naye bwe mwakuŋŋaananga ng'ate abayimbi bolowooza nti bemuwa ekitiibwa nti balina amagezi bwe mwatukanga mu mbeera ey'okuteesa ate nga bo bagamba nti affe betutukola ki tetubyetaaga kati mwabazze nga muli wamu ate okulaba nga abayimbi omuyimbi omunene nayimirira ku stage n'agamba nti bino tebinnatuuka kitegeeza ne gavumenti gye wadde opushinga okugamba nti tukyetaaga bweraba ate ng'omunene agambye nti temukyetaaga ng'ekita naye ngejjamu enta naye nga si buffe tukirwanyidde okuva gye twava paka kati bwe tukola ki we tuli naye nze kyenyinza okukakasa muganda wange era kyenazuula ku nnwana ze tulwanye n'okwegayira kwe twegayidde gavumenti okutuwa copyright eyo giteeka mu nkola copyright etusobola gifuna ku mulembe gwa President Museveni kikyo nkikubuulira wallahi okujjako nga Mungu alikyusa bukyusa naye nga ku mulembe gwa President Museveni tusobola kufuna copyright netereera ekyo kafuuwe era mukulu muganda wange Gerald tutaddemu amaanyi emyaka gino gyonna okuva nga tuli balenzi bato tuvubuse tugenda kukaddiwa naye tetusobola gifuna kuguna omulembe mugezezaako mulabidde ddala tekigenda kuggwa muganda wange tukoze buli kyetaagisa ensi ezituliraanye n'ente ezakakula obukuzi nga Rwanda nezitereeza ensi ezituliraanye wano mu East Africa nga Kenya nga Tanzania zonna nezitereeza era abazanyi n'abateekamu ssente bonna basanyufu naye ffe wano tekisoboka. Okay, nkomyewo wa Mwami Gerald. Njagala twogere ku tekinologiya. Tekinologiya ono omupya ayambye atya firimu baazisudde atya? Pozi akasekendi kamu ndyoke ntuke ku ekyo. Mwana Faruku bana ayogera bituufu tufe zezijukira tugenda eggulu ku meeting asale naye amazima gali nti nga tugamba kimutatya loose era tuvayo na airtime naye ebyo abanga milioni ze 2 ku simu kyonna kyekyetezo sijja kwogera mmeka naye at the end of olunaku okuggwako tusigala mu story etya yemu kyenagambe kiri nti obubaddi bwa gavumenti bwe tutakola ki bwe tutategeera kuwa bavubuka mirimu ekyo se muli basanyufu ne gavumenti engeri gye kuttemu embeere gwa omuntu atakuwa mmere oyinza osanyuka naye etugasa ki kakale kakubulira ekintu kimu otidde ombeeko byenjogera tugende mu maaso abantu bano tebaagala bavubuka kukola tosobola kufuga bavubuka nga balina ssente kuba senga obaagaliza ssente kankubuulira ekintu kye bayita intellectual property kyekintu ekisinga okwemployinga abantu mu nsi yonna nekibawa emirimu nze saagala capital wa gavumenti nze nkoze film nyingi kati nakola films 7 DSTV negulako 3 zonna zituddeawo zirimu obukadde nga 7 ekisaya kyengeza kugamba teriyo filmmaker afukamira kukaabira loan mu gavumenti kuba sente tutaddemu tuzenoonyeza ne tuzeeteramu oba okitegeera mujeetaaza akantu katono nnyo kuuma emirimu gyaffe giwe ekitiibwa oba okitegeera kati wetuddayo kali aka festival koyogeddeko UCC ffe twatandika festival ne UCC era tuli proud about the film festival naye lwakuba bannaffe era nga bwengaye nti obunafu bwa gavumenti tewuliriza kubanga bajja ne bateekamu ekinene nekispendingibwa ne ku event manager n'atwala ekisingawo kankose Balamu kuba ye Balamu ali steady oba okitegeera Balamu najja n'akola event ne bamuwa $5 million
obo kitegeera naye milioni 5 nojja n'okalculatinga mu ba winners nga tebamazeewo milioni 10 naye ate ekyokufuna ekirabo ekyo si kyekikulu ennyo naye ate firimu eri at the end of the day wa winnings naye netagenda katale nga abantu tebagimanyi kuba talina gyagitunda obo kitegeera kati ate n'olinda omwaka ogujja ate era nojja n'oteekamu bilioni 2 bilioni z'otaddemu firimu ziri tezaafuna katale producer oliti yasobola zitunda funa mu sente ate era nojja n'oteekamu so omulanga tukubira UCC bakwano baffe nti sente ezo ze tuteeka mu katale mu festival senga tuzikolako 50% ne zikomawo mu ba producers oba abawinninze n'omuwa nojja ne tutereza akatale ono n'atunda kye sente ezo nga tugende ku tekinologiya tukoze bubi tekinologiya agenze ku flash film yakyuka yava ku DVD era ensonga lwaki aba library tubayita mu meeting ya week ejja ku Lwokubiri nti tulina n'emisango mingi already abali mu kooti tekinologiya tukuba kuba kati firimu eri ku simu eri ku flash buli muntu alina TV mu office buli omu atambulira tukoze tutya twagala abantu bano babeere registered abantu bano basasule license abantu bano ba respecting films otherwise banji bagenda kugwera mu makooti oba kitegeera ne mu makomera so kubanga olwaleero nze nina TV ntambudde naye amawulire ngalabidde mu taxi oli olugire simu so akatale kagaziye naye ate management ekoze eki efudde oba okitegeera so tukuba omulange eri aba library abatunda ku flash nti wiiki ejja Olwokubiri tugenda kuba ne meeting n'abantu abo bajje emisango gyonna egiteekeddwayo mu kooti twagala kulaba basobola osonyiyibwa abateekeddwayo naye tukwatidde tutya wamu okulaba nga tuvudde ku bibbe ebitatugasa tugenze okusapootinga ebyaffe n'olema okubibba ne Faluku n'afunamu wuuyo agaye kati akuze alina envi nga 5 awo abazzukulu anaatera obbafuna oba okitegeera twetaaga ssente muganda wange oba okiraba yensonga lwaki tuddamu kuba omulanga revenue you get revenue nayo tugitadde kuninga kuba luli twawabira URS bero musango sobo twagusinga yes constitutional court oluguduta lwali lunene naye tugenda wabira revenue kubanga influence ekozeche kati twagala tulaba omusolo gwe bagenda okuteeka ku kibbe oba kitegeera ona asale receipt ku kintu ekibbe era ffe we tubalindidde era naye mukulu Ibro oyo twakola nnyo naye ng'ali mu UCC musajja mulungi era nkimanya atuwulira naye baloya baffe olwedde twatandise kuba twagala ono kyabbye ate gavumenti tulabe bwekijjako ki omusolo kati awo naffe we tugenda okubasibira enkalu tweyanza musajja gwoyogera bulungi era abakulonda tebakola nsobi musajja ono ayogera waliko omusumba Sebonde musumba nkulabye enneme ganye tukkako busi naye nkulabye oyogera bulungi soko nkone nako Faluku nga tumaliriza yola streamax about copyright nekyo yaga government ebakolere kakati copyright kirungi nnyo okubeera mu ggwanga ngeeteredde kubanga buli omu abeera agenda kufunamu nze nfune n'abasigadde bonna bakoleki bafune n'atunda wansi oyo alowooza nti ajja kunyigirizibwa ngezze agenda kuba afunira mu mateeka nga naye ate musanyufu kati ate yo gavumenti sirina kyenjigamba kubanga tubyogedde emyaka mingi neyanza bweyanza okubeera nga ndi ku Bukedde TV gavumenti sirina kyeŋŋamba. Olina muzannyo ki omupya abantu gwe ba looking out for? Kati tulina mingi nnyo, tulina Yutani eri ku Bukedde TV y'Abashadiya, ku Makula TV tulina bingi nnyo ne ku YouTube ya. Kale tweyanza nnyo tweyanzege muganda wange yonna gy'osinzira okutulaba saagala weerabire nti tulina omwoleso gwa bride and groom gujja mu maaso kaawo then tulina ne baganda baffe abatuteekamu ssente wali ewa ekyengera ekawanda ku masannyalaze babayita aba Shalom muganda wange aba Shalom Shama Junior School Shama Junior School awo ekawanda ku masannyalaze batuteekamu omusimbi sigenda kusukkako wano mbagaliza olunaku olungi Dani thank you very much gwenkoze nayo olunaku olwayo ku kamera nze Musa Semwanga musibe bulungi mweraba.
Shama Junior School bano nga basangibwa Kawanda ku Bombo Road okyamira ku masannyalaze bano swimming pool bagirina mu nfo balina ekisulo balina emmotoka ezitambuza abayizi ebitone by'abaana babikuza bayigiriza abateebi emikono bakyalireko leero. Wakiso Comprehensive Institute of Health Sciences lisomesa certificate in nursing, certificate in midwifery, diploma in nursing ne diploma in midwifery extension. Wewandise mu January ne July intake. Director Mutebi Farouk nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Gyebale oli bulungi. Neno naffe abafirimu kati tuwulira essanyu okubanga kati tanatandisa okulwanibwako mabegako badde bayimbi. Kati songa zeekuusa ku copyright fight yemu. Copyright law. Kubanga firimu kuyimba byonna omanyi etteeka eryo bwe liyita ensasa I mean etteeka we liri already naye bwe batereeza naye neriro nerijja bwe litaba enforced nga tewali mateeka nga tewali mbeera nti ligenda kukwasibwa kifuba ddembe era ssebo omuyiiyaawo ebintu bye tajja funamu. Kutumidde nnyo Harriet Nambiru Dreams Restaurant Wandegeya Sulaiman Bukenya muganda wange n'abalala batulaba nze agala nnyo mpozi emboozi zino Dennis eza border. The conversation of the border. Kaze tubalekera ffe tubasiibule tubagala nnyo mmweraba. Ninalokolonga eno gye nasibuka. Oli mulabi mulungi gwe atukeddeko ku makyagala wosiza otya wabula kubanga otula muganda wange nze bapita MC Maswanko ow'emboozi za boda manyingiddewo ow'ekisindogoma 2024 lindirira puliza emboozi za boda zinyuma ate nga ziyigiza muganda wange mbalimu wano muganda we mbalimu naye babodaboda bo bababaze bakubaze gwe nange simanyi obaba kyekiriwo muganda lisitedde bakundikirira nnyo soko tuli abali ku Bukere TV salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyina eddiini? Alhamdulillah. Amanya Kigundu Sowedi chairman boda Nalukolongo kulerwe. Ese ugamba kimu Kigundu. Mwendise bitambula bitya. Leba chairman mwina mukulungereza bajasiba akaluba bakuwa akalumbu lwakuba go olude wano ku stage. Stage bagita batyen? Stage bagita 6 Street. 6 Street. Yesebo. 6 Street. 6 Street. Boda Nalukolongo. Spelling kigambo 6 Street mu luzungu awo. Ni nawe. Ato ntute mu luzungu tutetenganye chairman abayina tutetenganye chairman tebalonda luzungu balonda ki balonda buvunanyizibwa na busobozi kati mumugendera ababoda balonda basakira sente ababoda basakira ku kasente kakaze era nabo bakimanyi bwe bajja twogera Luganda kubeera babaze mu Buganda tugeze waizo babaze nga azoba wakasente wa luzungu bagamba otya obajjonyola ebizibu musanga mu luzungu era tufuna bajjanga batunyonyola mu Luganda tetenganyamu awo tetenkanyamu tuve ku luzungu mulamulire sente mu luzungu awo kale nga mulamulira sente mu luzungu mutwala Kampala mujja mutwala Kampala mu luzungu mulamulire mwawo nga mutwala Kampala mu luzungu 5,000 5,000 yazibadde ki mutwalire 15,000 azo gamba nti nonsalirako n'omugamba nedda sisalako mu luzungu n'omugamba otya mugamba kyekyo omugamba otya kyekyo ono yakamanyi omugamba otya not bagaini I want 5,000 only from here up to Kampala Ode bakwogedde akwogedde agambye atya atulagalira nze nkadde kanziremu naawe sigenda kadda mu Muzeeyi Maswanku kyekyo okwogedde otya from here up to Kampala I need 5,000 only no bagaini botegeeza ki siramuzazo ezo zigendawo